mu America, mu UK, Australia, Sweden ne bagamba katugenze tujanjabe Daddy. Abamu nali mmala n'emyaka 2 nga sibakoze eki. Naye alhamdulillah ekibi kivaamu ekirungi. Kati wano weebali temweraliikirira bazze kutambuza mirimu okulaba nti institution yammwe tefa. Yimuka yono Muhammad Faki Dungu Kateregga musajja engineer bakola mamotoka mu Sweden naye ate alina emmagye gaayo olwekyo asazeewo okujjira ng'abeerako wano okulaba nti ekintu kyammwe tekikola tekiyiika. Waliwo ne omuwala ababaddeko ne ka speech kaabwe kebajja okukola katono. Badria Namusoke Kateregga oyo ye abeera California naye kasooka kino kigwawo akola mu one of the biggest pharmaceutical companies nga number 2 mu kampani eyo naye byonna yasazeewo nalabikawo adde amala okujjanjaba ku Daddy. Mbeebaza nnyo nange muba neebaliseeko kubanga kati be bankuuma awaka era baakola ekintu ekinyuma tebaagala nkyogereko nnyo naye baagamba tuli bangi oli musajja mutabaazi mulungi naye kati wano we tulisooka otusonyiweko tubeerewo ffekka nga ne bannyaffe tetubakkiriza kujja wano okutusalawo n'owona oddeyo otabaale naye bajja kwogerako nga maze kubanga waliwo Saara Namazalwa waliyo oyo ye kamanda waabwe bulijjo mulowooza Profesa talina baana naye nga gye bali abawerera ddala 25 naye bonna balina emirimu ate bonna basoma bonna balina degrees n'olwekyo babadde tebafaayo nnyo naye ku luno baafuddeyo. Olwekyo mubaanirize bulungi bali ready okukola nammwe si baavu balina esente zaabwe era zisinga zibasasula kubanga bafunira ddala nyingi. Olwekyo Hajati Saara Nakanyikayo naye waali honorable Hajati Alwenye oyo naye muwala wange alhamdulillah ali eyo bamutwala abapulezidenti eyo abakolera mirimu gyabwe bebali kujja kati kampitenti yange naye abaana bagambye balina okubabuuzaku mu ddakiika 5 oba so naye kansooke bano kubanga baagala okuwulira ebyange nga tebannagenda nja kutabulamu so that they hear. Bismillahirrahmanirrahim. All my esteemed and distinguished guests,